tagirina otyo tumutendereza Mukama. Ogenda kulinya nyonyi Samwenda baba liyita amafuta jo twasindise muwala kati tusindise mulenzi. Webale kuyiga kusaba ulira onywedde tunulirire kakutya oli munywevu eyo gy'oli onooyimirira n'osaba. Ye Musumba ngenda kuyimirira nsabe. Olabira ku kintu oli munywevu. Abaluganda Mukama yeebaze. Abaluganda okutuuka ku nsonga eno tekibadde kyangu nnyo kubanga nateekayo okusaba kwange okw'okutambula. Naye nzize nga bannange bemba nina okugenda nabo babadde nga bagenda ebbanga lyonna. Naye nyimiridde mu kusaba n'okusiiba wamu ne ntuuka ku ssaawa eno nga nange mbadde naweebwa ne visa naye nga ssente zannemu okumalayo nga sirina ssente nazigula tiketi. Naye Mukama yanviiriddeyo ssente nenzifuna era omwezi guno sigenda kusigala. Naawe ogenda bweru ogenda ddi nkya esembera nawe otubuulire. Ono ebibebadde bizibu yafuna ne tiketi yafuna visa tiketi neyegaana naye essala yakikutudde. Mukama yeebazibwa abooluganda. Amanya Nanyonda Anita. Nange Musumba natandika obigobako naye nga tebikutuka. Naye mu kuyingira mu kusaba n'okusiiba essaawa eno visa yafulumye era baatugambye enkya genda. Oli munywevu bw'ona otuukeyo twogwe. Nedda sobola Musumba kuba. Okakasa otya nti oli munywevu? Musumba byetuyiseemu byempiseemu bingi. Kuba nze babadde nga bampita naye nga buli lunaku lwe bampita mba nsiibye. Nga buli lunaku lwe bampita jamu tugende mugenda kukola kino mugenda ku medical mugenda ku kino nga mba ndi mu kusaba na kusiiba. Ate nga oluusi tuba tetuli mu zino nnaku 14. Obadde oteekawo okusaba okuko kubanga ekintu bwe kiba olaba kikyagaanye ekkanisa ogirekayo nerekeraawo gwe n'oyiiya. Yewe kibadde. Naye twatuuse kati wendi Musumba waliwo abagolokose ne bagamba agenda naye bagenda muzza nga muyinnyo. Kankuwa olunyiriri mujemba w'olunyiriri mumutuneri temuwuliriza lunyiriri waffe nsembere wano. Isaya essula ya 8 olunyiriri wa 10 tebaluwulira. Omanyi okusoma Oluganda? Soma tuwulire. Isaya essula ya 8 olunyiriri lwa 10. Muteese ebigambo wamu birizikirizibwa. Mwogere ekigambo tekiriyimirira kubanga Katonda ali wamu naffe. Nawe lusomye. Omanyi okusoma Oluganda? Muteese ebigambo wamu. Nange ekitabo osoma wa? Isaya essula ya 8 olunyiriri lwa 10. Muteese ebigambo wamu birizikirizibwa. Mwogere ekigambo tekiriyimirira kubanga Katonda ali wamu naffe. Nawe kati tukukiriza lumakinge. Bagambye batya mbono ki? Bangambye ajja genda naye bagenda muzza nga muyinnyo. Naye bakkiriza nti ojja genda. Kati ebisigale si be bafuga. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Ebisigale si be bakola ki? N'okubatuusa bagonza bagambe nti ajja genda. Bassebo si kyangu. Ngambye eki? Kifaanagana n'obujulizi bwe babadde jjo ng'ogamba nti bakkiriza nti tugenda kuzimba. Nja kufa ng'ewedde. Era nange nkimanyi nti ndifa ng'ewedde nga bayiseewo emyaka nga 7. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Si kyangu kyakutuusa mulabe kukukkiriza nti ogenda.
naye Mukama yeebazibwe olw'ekkanisa eno n'olwa Kristo eyatulokola. Kubanga Bayibuli egamba mu Matayo 17:21 nti ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Kati tuba n'okusaba kwaffe n'okusiiba kwa nnaku 10 naye alina ensonga afuna weezize ate nanolaba omugayavu nga ne 14 zimulemye tekinnakunyiga. Bwe kiri kunyiga tujja kubanga mu 14 weefunireyo 5 obadde oteranga okwongeramu mmeka 3 oluusi nateranga nga neterawo olw'emmande buli lwa mmande nalwewa nandusiiba naye ngaera batera kumpita lwa mmande olwo. Tulina ebyokulwanyisa si bya musaayi na mubiri naye byamaanyi okumenya buli kigo. Mufukamire mbasabire. Olunyiriri muluwulidde mmwe? Muteeza amatu ne mulira olunyiriri lw'empadde bannammwe? Lubadde lwa kyama naye kati kanduba bwe lubeere lwa lwatu. Isaaya essula ya 8 olunyiriri lwa 10. Muteese ebigambo wamu. Birizikirizibwa. Mwogere ekigambo tekiriyimirira kubanga Mukama Katonda ali wamu naffe. Genda mirembe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Obeere mulamu, oveeyo, ojje ng'olina akasente akeegasa, abo abakwogerera obaweeko obutono mu linnya lya Yesu. Genda mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu okole ssente oveeyo ng'oli mulamu. Mwenna mbasabidde temulwalirangayo mugende mulaba omukono gwa Katonda n'amafuta go g'otwala gano nga sabidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama kole bulungi genda olaba omukono gwa Mukama. Genda olaba omukono gwa Mukama. Amiina. Mwembi muli nnyanja. Kati mugende mumaleko lankyawa. Ngambira nebba nti buli babwe buti. Yangu yanaawe yogeranga ayina olulimi mu kamwa. Buli babwe buti. Kiŋŋambira abantu nga 3 4. Buli babutya ngaki wanji